Nampundiro biri hasigende skulu eryalumbiddwa kwoteeka abazadde n'abatuuze b'ekitundu ekyo olw'obulumbaganyi bw'abakoleddwako abayekera oba abatujju ba ADF. Museveni ategeeza ng'obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa abajambula ba ADF bwe bwongera okwoleka obutiitizi eri akabinja kano nti kubanga akadde kano kizibu nnyo okulumba enfe eziri mu amagye aga UPDF. Ono ategeeza nti okuva lwe bayingira e Congo mu bikwekweto bye batuuma Operation Shujja bafutiza aba ADF era enfo zaayo ezisinga basesebudde nga kati bagezaako okumawo mu ggwanga erya Uganda oba oliawo kiwalize UPDF okuva e Congo ekomewo emabega ku nsalo basobole okuddamu okwetaaya mu ggwanga erya Congo. Ono agamba nti UPDF ng'ekozesa ebyokulwanyisa eby'omulembe by'erina egenda kufefeta abajambula bonna gye bali gye beekwese ebasesebule era bannayuganda abagumiza nti mu kaseera katono nnyo ababadde emabega w'obulumbaganyi buno bagenda kugombwamu obwala. Museveni aweze bannayuganda bwategeeze aweze nga Uganda bwetagenda kuva Congo okutuusa nga akabinja ka ADF kalinyiddwa ku nfeete. Ye minisita by'enjigiriza